Mukama yeebazibwe. Kale neebaza Katonda nnyongera okubaaniriza. Nze neebaza Katonda olw'obulamu. Rosemania waliwo obujuli bwamu nga tutambula butambuzi nabo. Ono teyakitegedeko nti nzija, naye nze neebaza Katonda kino kye mulaba. Yali ku ssomero nga kiro ssaawa nga zigenda ku mukaaga, embeera embi tayogera nga bamusikira busikuzi. Bamuggyayo ne twebaza Katonda ne tumutwala mu ddwaliro ekiro ekyo. Twebaza Katonda kuba kati akola kino. Yaleetebwa mu mikono nga bamusitudde nga tayogera, ne dokita natamanyi kyagenda kujjanja wabula alina kutereeza muntu amala obudde eggulu ayogere byatandise bitya. Era yamutekeera waawo okumunnyonnyola kyali kigenda mu maaso. Nze neebaza Katonda olw'ekyo. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda mukama abooluganda tumaze okweyanjula neeyanza obutesitesi wa puroguramu eno bwe yasiimye nzija njogereko nammwe ebigambo bino tubikule ffenna kuba bingi nenjagala twogere naye olw'obudde nga ngenda kwogerako bye nsobola. Bino biro mu kalenda ya Bayibuli eno gye tutambuliramu biro mwezi gwa mwenda. Mwezi ogw'omwenda buli mwezi wabaawo ekyabaawo mu kalenda ya Bayibuli eno. Buli lw'okigoberera Katonda bw'abiro n'ebiseera by'eggulu. Abaana ba Isirayiri bwe babasindika mu Babulooni babagamba mugendeyo mugenda malayo emyaka 7. Emyaka 7 bwe bajja kukwako Danyeri n'asoma mu bitabo ne bimutegeeza nabbi Yeremiya nti emyaka 7 gikoze eki egattibwamu ekigambo kya Mukama gituuse. N'anoonya Mukama Danyeri ne yeebayirira ng'asaba ng'asiiba. Ne babasubulula okuva mu musire tebaddayo eki eka. Kale bwe tunaamanya ebiro n'ebiseera by'eggulu n'ekyokukola tugenda kusumululwa. Ani atayagala kusumululwa? Kati olwaleero kansooke ntuyigeko okusaba okusumululwa okwekutula mu musaale ogutali gwa Kristo. Bwe tunaamala okiyiga ekyo mujja kumanya ebiro n'ebiseera by'eggulu n'ekyokukola. Abaana ba Isirayiri bwe baali mu Misiri Mukama yabasindika mu musire ewa Falaawo n'abagamba mugenda malayo emyaka 4. Abaana ba Isirayiri bamalayo emyaka 4 kusoma Bayibuli. Saagala gibasome njagala buli omu yeetegerere Bayibuli. Lwaki? Bwe gyali mu emyaka 4 tewali mwaliyimirira extra years emyaka 30 ne balyoka bafunayo aliyimirira nti Katonda yatugamba ddala okusumululwa twalwawo dda. Kati abooluganda nze nzize bategeeza ffe tusumululwe obudde nga bukyakola ki? Anaategeera agenda kusumululwa. Mukama yeebazibwe. Okusaba okwekutula ku musaayi ogw'endagaano ogutali gwa Kristo osooka kwenenya. Soma nange mu Zekaliya essula ey'omwenda olunyiriri olw'11. Alabyewo oluganda omwangu ng'atusomera okuba obudde tulina butinyi ate ebyokuyiga bingi. Era naawe olw'omusaayi ogw'endagaano yo nzinyemu abasibe bo mu bunnya. Nziggyemu abasibe bo mu bunnya omutali mazzi. Yongera maaso n'olwokubiri mukyukire ekigo mwe abasibe abalina essuubi. Ku lunaku lwa leero mbuulira nti ndikuddiza emirundi 2. Mukama yeebazibwe.
bunnya abasibe bo mu bunnya okutali mazzi. Bano baali baasibwa ne basuulibwa mu bunnya. Mu bunnya tewaliyo tuzzi twe banywa. Nze simanyi owooluganda mbeera ekusibye era simanyi ky'oyitamu kuba buli omu alina obunnya obubwe. Badanyeri baasuulibwa mu bantu abakoma. Mukama yeebazibwe okukkiriza nti ne bwaba mwana muto olina obunnya obwo sitaani gy'akutadde, naye okkiriza nti osobola okuvaayo olw'erinnya lya Katonda omulamu. Bw'okkiriza Yesu n'abeera omulokozi wo olw'omusaayi gwa Yesu gw'alina ku musaalaba ne gulongoosa, ojja kuvaayo mu bunnya gye baamuteeka. Buli muntu akkiriza nti alina ensibuko gye yava ne Yesu alina gye yasibuka. Yesu yasibuka mu kikolo kya Yuda. Soma mu baana ba Yakobo ebika 12 olabe Yuda omwana w'empologoma. Yesu mwazaalibwa mu lubyo. Kati nze tomanyi lubyo lwezaalibwamu. Gye nasibuka ne bye baakola saakola ki? Naye nga njagala okusumululwa okuva mu busibo olw'omusaayi gwa Kristo. Bwe nkoowoola naye tosobola kuyita nga tewamukkiriza. Omala kumukola ki? Kati olw'omusaayi ogwo bw'omuyita ajja n'akuttayo mu bunnya n'akuteeka wa? N'akusumulula n'ova mu busibe. Mukama yeebazibwe. Tugende ku Bikuli Essuula 12 Olunyiriri olw'okumi. Abo baakola batya? Bamuwangula lwaki? Lwa musaayi gw'omwana gw'endiga. Ogenda kuwangula lwaki? Gwa mbuzi, gwa nte, gwa nsolo, gw'abantu. Bakati abantu tuyiwa omusaayi, tusaddaaka buli kisolo, tusaddaaka n'abantu. Mukama yeebazibwe. Obugagga butumazeemu. Bakutuma omutwe gw'omuntu kuba oyagala obugagga ng'ewaayo. Naye omusaayi gwa Kristo gwajja okumalawo ebyo byonna. Owooluganda olabyewo nsomerawo ku Bikuli Essuula 12 Olunyiriri olw'okumi. Nabo bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe. Ne bataagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Mukama yeebazibwe. Baani abamuwangula abo? Bano baawangula Sitaani lwa musaayi gwa mwana gw'endiga ye Kristo. N'olw'okutegeeza kwabwe Mukama yeebazibwe. Nze nalokoka gw'olokoka ddi? Yesu ankoledde kino okuva lwe nalokoka. Abantu bwe twogera gye yatujja okutuleeta atuyimirize wano, muyinza okukwata mu ttama. So ababulirwa bano kuba obutesinga muyinza okuziba n'ebikya. Mukama yeebazibwe. Naye bwe bigonda bamanyimiriddewo wano ekitiibwa n'ettendo ekola ki? Lwaki nyimbo lwe Yesu leero okukowoola? Obubi bwange nziina njereere, siyinza kwetekaateka. Ye yanteekateeka. Nagamba nti akala otambulire wano ewadde okyange okuva mu kkubo. Ani ayita Omwoyo Omutukuvu omukulembera ng'atambula? Kati n'oyita omusaayi gwa Yesu wakati mu buzibu, ojja omuwowooleko ebebuwadde. Nze baleeta loozi nali namulootera ddekoto nga bibi nnyo era ngali maze okugamba mukulu we koolu yajjanga leero ne mugamba enkya soka buziba nga situuse ku ssomero ly'abaloozi ngenda mujjayo. Ekiro ekyo bwe bamuleeta nga Mukama yaŋŋambye gamba edda buli kintu kyonna. Naye olw'omusaayi gwa Yesu baamutuusa bwe bati nasooka kugalama akomba akaasabye kunyumira. Ogayiwamu omusaayi gwa Yesu n'ogaziba n'osobola okukoowoola obulamu bw'omwana n'obumuddamu. Sitaani mwali amugaana. Naye omuwangudde otya? Lwa musaayi gwa mwana gwaki? Mukama yeebazibwe. Olw'omusaayi
nsumuluba oluganda kyenebaza Katonda olw'okuweerezaawo naye nsaba ekintu kimu buli lwobanga osalafu naye ekyawandiikwa Katonda alabirira kigambo kimu okukituukiriza kibeera oluganda tusabire mu Zabbuli oba tusabire mu kigambo bweki kati Zabbuli ey'ensanvu Dawudi yali ajjukiza Mukama oyangu okujja gyendi okundokola waliwo ekiseera abantu baludde mu busibe nga kintu kikumazeeko ebbanga nga wetaako kiva mu aka kaseera oyangu okujja gyendi okola ki kale musabe tegeeza Katonda mu ddakiika nga 3 simanyi busibe bw'olimu ayangu okujja gy'oli okukulukola Katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo olw'omusaayi gwa Yesu ogwalika ku nsaalaba eggologoosa okujja abasibe z'olinya Mukama tukwebaza olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga Mukama tukwebaza kubanga wakkiriza omusaalaba Mukama tukwebaza obanga bwe wajja mu bunnya tukakasanga naffe ojja kutujjayo mpaayo abadduwo n'abazaalawo bano mu mikono gyo Mukama b'okuŋŋanyiza akawungeezi ka leero balina bye bayita buli muntu obunnya alina obulabe bwamusibiddemu naye ko Katonda eyajja abasibe mu bunnya kale tukobola omusaayi gwa Kristo ogwalika ku musaalaba eggologoosa gukulukute mu bantu bo okubasumulula okubajja mu bunnya gukulukute mu baana gukulukute mu baana gukulukute mu bakyala okubasumulula okubajjayo obulabe bonna gye batidde abateeka mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabira tukkiriza n'okwebaza mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina tuula tweyongereyo bwe birina okubeera Mukama yeebazibwe ekisooka onoova mu busibe obwo sinza Katonda tendereza Katonda si mu nnyimba zokka oyinza okusinza ng'olekerako akazibigambo naakugulumizanga ayi Katonda kubanga onyimusiza n'otumpanguza balabe bange Zabbuli ya 90 awo oli mumugulumiza agamba anoonya eddoboozi nga tewali mu luyogaano lwanze na buli nkya n'alongoosanga okusaba kwange gy'oli n'entunula buli nkya n'ogolokoka n'oyaniriza ku Mwoyo Omutukuvu mukitegeera ekintu ekyo eyo Zabbuli ya 5 byonna biri mu Bayibuli ezo zonna Zabbuli zigulumiza Katonda zimutendereza Mukama ng'oli mulungi taata n'olwaleero gukette webale ku bwano aye anoonya eddoboozi erimusinza mu mwoyo ne mu mazima lwaki takka yakka mu Luuka olw'omukazi eyalinga amuteganya omulamuzi oyo ng'ajja buli kaseera kino ekikazi ekinteganya nga buli kaseera omulamuzi oyo yali tatya Katonda nga tatya na muntu yenna ku nsi naye omukazi ye ng'omwana yakeeranga buli kaseera namula naawe keera buli lunaku mugambe Mukama namula obubi buno bunveeko Mukama yeebazibwe mumaze omusiriza omutendereza mu butuukirivu okuwooma mutegeeze tunuulira bye yakola omutegeeze nga wakola biri jangu nekino kikole ki abaana ba Isirayiri bwe yabasomesa Falaawo ne basanga Abamaleki yabakuba n'ayimiriza n'enjuba okulwana tekubangawo ebyawandiikibwa bigamba baali bamanyi bawonya Falaawo ne basanga Abamaleki ne basanga Balaamu ne Balaki ne basanga Rebisi ne basanga Yorodaani kitegeeza buli kimu ojja kisanga tugamba nti nkomye kino ekyo mwebaze Katonda kugambe kino webale nkiwonye naye kino okuba ogenda okikola ki muyite Mukama yeebazibwe osabe okusonyiyiba gwe kennyini kubanga tukulawo emiryango ekibi ekyo oluusi gwe okulawo oluggi ne biyingira ekibi ekyo nekijja mu bulamu obusibe ne bujja naye nga tebubadde bwakujja saba oweerenye osonyiyibwe omale okusonyiyibwa onaabe n'omusaayi gwa Yesu kutukuze omwambale ng'olugoye abooluganda weyambaze Yesu Mukama yeebazibwe bw'omala okumwambala ekimu agenda kulungamya ye gaakola ki saba omuliro guke omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu okumambi okyekyo ekitali kya butuukirivu muggwe newana n'Omwoyo Omutukuvu lwalimamira walikulira mu Bassekabaka bwe yakka
yeebazibwe tubiyaayanireko naffe tutakola ki kati bwe kunaayokya byonna byonna Katonda omwana wonna wabadde atuga ng'otuusaawo Katonda Mukama yeebazibwe ng'oyagala okwesumulula okuva mu musaayi gw'endagaano y'omubi. Soma Yeremiya 4 olunyiriri olwokuna. Batwala sipiidi nno ebimu bibuuka naye nga batwala sipiidi lwa nsonga obudde tulina butini ate ebyokuyiga bingi. Mukama yeebazibwe otuuseewo oba nedda. Olwokuna tusumulula leero amasanga agali ku mukono gwo oba ng'osiima okujja nange okugenda e Babulooni jangu nange naakukuumanga bulungi naye oba ng'okiyita kibi okujja nange okugenda e Babulooni lekayo laba ensi yonna eri mu maaso go gy'osinga okugenda era gy'osinga okwagala gy'oba ogenda. Mukama asumululani nebaza Katonda owooluganda Mukama yeebazibwe. Mwagala Bible study oyo mumuwulira Mukama yeebazibwe. Weebale bambi nti kale laba nkusumulula leero mu masamba agali ku mukono gwo. Kati ye Yeremiya yali asibiddwa. Bambi Yeremiya baali bagenda okulumba Yerusaalemi. Mukama yamutegeeza ebigambo bino okumala emyaka 20 emabega ng'agolokoka ekyo n'amugamba genda ogambe kabaka w'omu Yerusaalemi nti ekibuga kino nkiwaddeyo mugende mubusibe n'ekibuga bagenda kukyokya. Buli Yeremiya we yagendanga okubitegeeza kabaka nga Yeremiya bamuyisa bubi bakyalanga obubi ku kibuga kyabwe. Abooluganda bw'owuliranga okulabula obufe bwa Katonda ko wansi weenenye tokakanyaza nsimbu. Lwaki? Bano bagenda mu busibe ate Yona bwe baawulira ab'e Nineeve nti mu nnaku 40 ekibuga kino kigenda kuzikirira, kabaka yeeyambula ebyambalo by'obwakabaka n'akka wansi ne yeenenya. Katonda yalokola Nineeve naye bano bwe bateenenya abooluganda bagenda mu busibe n'ekibuga baakyokya. Mutegeera ekintu ekyabooluganda? Kati Yeremiya bamukwata ne babisibirana mu Yerusaalemi kubanga alabula obubi mu kibuga kyabwe. Era baali bakyamusibye mu maaso ga kabaka mujja. Abakaludaaya ne bakuba ekituli mu Yerusaalemi ne bayingira ne bakwata kabaka era ne bamutta. Yeremiya byonna bye yayogera ne bituukirira. Kati ye Yeremiya bamutwala nga musibe olwedda agenda mu busibe naye nga bamusibye dda. Kati bano baddu ba kabaka ow'Abakaludaaya be baali bagamba Yeremiya nti anaakusumulula. Ekigambo kijjidde Yeremiya akyafukamidde mu lujja lw'abantu wakati kiraba nkusumulula okuva mu masamba agali mu mukono gwo nga Mukama amutegeeza agenda kugamuggyamu. Naye ludda waayo gy'akola ki? Gy'alaga awulira eddoboozi lya Katonda agenda mu kuyogaana kw'amawanga alagawa. Era abasibe b'omu Babulooni abangoba b'omu Babulooni bagamba Yeremiya Mukama yayogera obubi buno era n'amubaleetako. Naye Yeremiya awali Katonda, Yeremiya yaliko omukono gwa Katonda. Era kabaka wa Babulooni omumbo waabwe yatuma okusumulula Yeremiya yamugamba oyo mutwale naye omukuume bulungi kyamugamba ky'oba okola. Omusibe alagira omusirikale kyamugamba ky'aba akola ki? Eyo tebanga abo ya Katonda yebyokutambuliramu. Era ye Yeremiya baamujja mu masamba kuba Mukama yali yamusumulula naye yali aluma mu mutima gwe olw'abaganda be. Gwe osumululwa oba weetaaga n'abooluganda abakyabalala bakole ki? Basumululwe. Kati nange ku bye mmanyiiko neetaaga nammwe mubimanye. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebitwesibyeko nga tebirina kutubeerako. Omulabe nga yatusibira awo tubeera awo. Naye nga twetaaga okusumululwa nga tutuyimiridde mu kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Tunaasumululwa. Yimuka mu dakiika 2. Yimuka ayagala okusumululwa. Laba nkusumulula leero okuva masamba agali mu
mukono gwo obanga osinga okujja gyendi jangu nakumanga muki kakati wesumulule wekomace omulabe kirakola ki wegayirire mukama mudakika bbiri mukama tukwegayirira katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo gwe katonda yatonda eggulu n'ensi gwe katonda wa bonna abalina omubiri gwe katonda asumulula ebisiba byonna n'enjegere gwanzikutula kaakano nnyimusa emikono gyange gy'oli olw'obulamu bw'abaddewo n'abazaana ba bali mu nnyumba y'akawungeezi ka leero simanyi njegere zibasibye naye gwe katonda yasumulula Yeremiya n'osumulula abaana ba Isirayiri naffe tujja gy'oli mukama nga twegayirira ekisa kyo otuweereza amaanyi agava gy'oli aganakankanya ensi ne gaasa enjazi ne zaatika entaana ne zibikkuka ebirambo eky'abafa baali ne basaaba ntukuvu ne bazuulizibwa bityo omulabe bye yaziika ebyaffe naye tukoowoola amaanyi ago agakke gakke kabaka w'abakabaka gasumulule abantu b'okuva mu kusiba yonna omulabe gye yabateeka kaakano tunaawulira ekigambo kyo era tunaakitambulirangamu omusaayi gwa Yesu gukulukute okutula buli lukyebera mubi gyokutula ku ndagaano z'ebika ez'ebukojja ez'endoga ze baabamiriza ze tubuukira mu masaŋŋanzira nga tufuluma ku byoto byebasamize mukama bye balamiriza ku njuba mwezi ne mulirenye tulikoola tujjika musaayi gwa Yesu gwe munyenye by'omwezi guno sanitarias tuliyiwako omusaayi gwa Yesu gwongera ebirungi ebitukuvu bizaalibwe lyabaddumayingira okugulumiza nga tukutereeza mu Yesu Kristo omukama waffe ebyange bwebityo bwe bibeera tutambule tugende omaze okusaba okusumululwa ekyabalamuzi essula y'ekumi-na-6 olunyi olwa-25 omusomi wange oli kumpi siniya wange Ekyabalamuzi essula 16:25 agamba awo olwatuuka emitima gyabwe bwe gyali gisanyuse ne boogera nti muyite Samusooni ekyabalamuzi awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti ddira ente ya kitaawo y'ente ey'okubiri eyakamaze emyaka 7 osuule ekyoto kya Baali kitaawo ky'alina otemeeteme ne Asera akiri okumpi. Mukama yeebazibwe tunula mu byoto by'ekika ewange tebakola ki kati olwo yali Gidiyoni ng'aye omutima gwe yaguwa eri Mukama ng'ayagala okusinza Mukama mwoyo ne mazima ayagala okuzimbira Mukama ekyoto naye nga wakyaliyo ekyoto ekyogera mu kika wano tosobola kuzimbawo kyoto ewuwewaka nga waliyo ekyoto mu kika ekikola ki yamugamba awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'agamba nti ddira ente ya kitaawo akyali mulamu ey'okubiri eyakamaze emyaka 7 osuule ekyoto kya Baali kitaawo kye yalina otemeeteme ne Asera ekiri okumpi. Mukama yeebazibwe osooka kuzikiza kiri kyoto n'okumira wano ekyoto kyani ekyo tokisobola nga toli mu kigambo kya Katonda nga toyise omwoyo wa Katonda n'omusaayi gwa Yesu bino obikola omaze kulokoka olugana. Mukama yeebazibwe ojja kwekutula ku ndagaano ezikulondoola oba ku busibe obuva ku kika. Mukama yeebazibwe tugende bw'omala okusuula ekyoto kya kitaawo ekyo bino beka Gidiyoni ojja kweyongerayo osomesula ebyo yabikola kiro yateebereza okugenda emisana kitaawo omwesimba otya maaso gyewo essabo liri gwe taatanze nzize nalokoka liri essabo njagala tulyokye kisoboka. Mukama yeebazibwe ojja soma ekitundu okimaleyo olabe bw'olina okukola okwekutula ku ndagaano z'omusaayi gw'omubi ogwennyika mu musaayi gwa Yesu. Ebyo byonna ebyawandiikibwa kati bw'omala okusaba ekyo galawo buli luggi bwonna olw'omubi olubaddewo buli luggi lwonna waliwo abasamize lwa ddogo omaze okwekutula ku ddogo galawo enzigi z'amalulu omaze okwekutula ku busamize galawo enzigi obusamize obubadde buyita gulawo enzigi gulawo emiryango gy'eggulu kati
saba emyoyo musanvu egy'obwa Katonda giri mu Isaaya 13. So mutandika kunye obusooba nsobera enyiriri ez'ennya waki naye omulala gyagimalayo kuba kasula kati naye obudde tulina butono. Isaaya 11 obusooka. Era mu kikolo kya Yese muliba ensibuka n'ettabi eririva mu mizi gye liribala ebibala. N'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye. Soma mpola mutula. N'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye. Ogwo gumu. Omwoyo gw'amagezi n'okutegeera. Omwoyo gw'okuteesa n'amaanyi. Omwoyo gw'okumanya n'okutya Mukama. N'okutya Mukama kwalisanyukira. So taasalenga misango gy'okulaba kw'amaaso ge kunaabanga. So taanenyenga ng'okuwulira kw'amatu ge bwe kunaabanga. Komaawo neeyanziza. Wano waliwo emyoyo. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Bw'onoosoma ojja gyesabira n'omwoyo gwa Mukama. Zimuka. N'omwoyo gwa Mukama, saba omwoyo gwa Mukama gukubeereko. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Tujja gy'oli nga tukwegayirira otuweereze omwoyo gwo, omwoyo wa Mukama atule mu bulamu bwaffe, omwoyo w'amagezi n'okutegeera, omwoyo w'okumanya n'okutya Mukama, omwoyo w'entiisa ya Katonda amambire ku bulamu bwaffe, omwoyo w'okubikkulibwa, omwoyo w'okwawula emyoyo gyonna. Tutyenga ggwe era tusanyukirenga ggwe, tetusalanga emisango ng'okulaba kw'amaaso gaffe okuli, naye ng'omwoyo omutukuvu bw'anaatutulangako tusalenga mu mazima. Tunayongera okusinza n'okugulumiza ng'olutaddeko emyoyo gino omusanvu egy'obwa Katonda nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Bw'okyanga agenda funa essaawa yonna ng'ogiteeka ogisaba emyoyo omusanvu agikuba egy'obwa Katonda ne Yesu yagirina. Nabagambye tisimanyi ssaawa pointi namwena saba omukisa maze okwekutulayo ku misaala giri gyonna. Saba omukisa ogwa Yabezi. Yabezi tukimanyi bulungi yazaalibwa nga mwana wa buyinike. Nnyina yamutuuma wakuki wa buyinike. Bano babizibu basanze kulazibulabe mwemugatuuma abaana siyinze kati Yabezi yali waki wa buyinike. Nze simanyi liryo obanga waliwo omugwagwa alina wanamusonyiwe naye alinyike musaayi gwa Yesu ye tajja kusanga bizibu ebyo. Mukama yeebazima. Genda kulya mu mirembe ekisooka essula ey'okuna olunyi olw'omwenda n'olw'ekkumi. Katugira abooluganda bintu bino bingi tulyako katono nnyo bwe kati. Essula ey'okuna olunyi olw'omwenda n'ekkumi. Yabezi n'aba ekitiibwa okukira baganda be. Nnyina n'amutuuma erinnya Yabezi ng'ayogera nti kubanga namuzaala lwa buyinike. Owulira Yabezi kye yali? Yongerayo ku maaso awo. Olukumi. Yabezi n'akaabiranga Katonda wa Isirayiri ng'ayogera nti singa ompeeredde ddala omukisa n'ogaziya ensalo yange era obanga omukono gwo gunaabanga nange n'okuuma obutalaba bubi buleme okunnumya omwoyo. Katonda n'amuwa kye yasaba. Amiina. Muwulira Yabezi yasaba obeni Katonda n'amuwa kye yakola ki? Kati simanyi gwe buyinike bwo bw'okola ki? Bw'olimu oba gamwe yakuteekako oba kikolimo oba senga oba kojja golokoka kwe kaseera okaabirire Mukama. Ogambe Mukama, maama yanzaala nga ndi wa buyinike naye gwe Katonda eyawulira okusaba kwa Yabezi gye yakyawandiikibwa kino kusabire. Nange nteeka okusaba kwange mu maaso go Ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Owulire okwegayirira kwange onsumulule onzigye mu buyinike buno. Weekutule ku kikoligo
yeebazibwe. Nsaba mubeera kikanga 5 bayitire ku by'omwezi guno buli mwezi ogw'omwenda biro byakuzaalibwa. Awo osabye omukisa gwa Yabezi nga weesumuludde buli kyokola weebaze Katonda. Katonda yaba akikoze ki? Yawaayo oli omwana we Yesu yakkiriza omusalaba. Singa teyakkiriza musalaba, singa tetuliiwo, singa nange siriiwo wano, naye olw'omusalaba wendi. Mukama yeebazibwe. Kaakati obwobwo weebaza Katonda buli kyokola, buli kye weekutulako kyakusunulako okola ki? Mukama yeebazibwe. Omwezi guno omwezi gwa mwenda mu kalenda ya Bayibuli, Kisuleevu bwe bamuyita. Osoma mu Zaakaliya essuula ey'omusango olunyiriri olusooka, ebyo biwandiike mujja bisomera ewaka. Kitegeeza ki okumanya ebiro n'ebiseera by'eggulu n'ekyokukola? Guno omwezi gwa kuzaalibwa ebitukuvu nga bizaalibwa, mwezi gwa kubala bibala. Bw'onosoma mu Bagalatiya weesabire ebibala buli kyobadde tolina ku bulamu bwo. Mukama ekibala ky'okwagala kibadde kyagenda. Mukama nsaba ekibala ekyo kikomyewo. Kwegayiridde ekibala ky'okugumiikiriza kyagenda. Mukama nsaba ekibala ky'okugumiikiriza kikole ki? Saba ebibala by'omwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Bagalatiya 5:16-22 ojja bikola ki? Sabira okwesaba okutukuzibwa Katonda akutunule. Waliwo Mukama wakanga ayagala okwogerako naawe naye nga bakutunulako obunya. Obunya bibi byono abaana kusemberera, naye bw'oweesabira n'olongoosa ebibi byo akanaba obadde ogamba ki mwana wange? Ng'omaze okwendenya n'onaaba mu musaayi gwa Yesu ajja n'akugamba obadde ogamba ki mwana wange? Kwe kusaba ng'eggulu liri openi nga Yabezi bwe yasaba. Eggulu lyali openi ne Mukama n'amuwa kye yakola ki? Mala okwetukuza. Mukama yeebazibwe. Omwezi guno mulimu ebibi omulabe byatambuza, naye mulimu ebirungi Katonda byakola ki? Byakola. Onoosoma mu Zabbuli ery'ekikumu-ana-mu-nnya olulimi olwokutaano. Mukama akulokole era nga okutamya eggulu ly'omwayi Mukama okke okwate ku nsozi zinaakola ki? Zinaanyooka. Simanyi lusozi luli maaso go lw'osaba Katonda akke alukwateko. Mukama yeebazibwe. Naawe tomanyi lwange, naye waliye omuwandiisi wa Zabbuli yagamba okutamya eggulu ly'omwayi Mukama okke okwate ku nsozi zinaakola ki? Zinaanyooka. Okutamya eggulu ly'omwayi Mukama okke okwate ku bino. Gwe kisoma kyo kyennyini ekikuteganya Katonda akikwatako kikole ki? Olase obusaale bw'okiteganye. Eyo Zabbuli sigenda bisoma ebyo bibawa bubi mugenda byesomera waki? Mukama yeebazibwe. Kaakati k'osabe ekyokusabiramu mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda.
Zabuli 9:5. Katonda akutaase kusale bw'okubya okuyita ekiro okuyita emisana. Eyo Zabuli eyeekigamba osobola ogisaba emisana osobola n'ogisaba ekiro ng'ogolobose. Mukama yeebazibwe. Yeremiya essula ya 5:3. Byonna munaabisoma. Olwo mumaze Bassekabaka ekyokubiri 13:7. Kati mbawabumbya wano basikyabagabasa muliko oba waliwo kiwaki naye kye munasangawo kisome okisabiremu. Omwezi guno gwatandise leero tubadde ku gate nga tuggalawo buli tuyingira buno era nagambe naye Mukama lwaki owonza nze mu gate eyo kuba wano waliwo amaanyi ga Katonda agabaga oyina okulozinga omwezi guli n'okugulawo. Mukama yeebaze. Zakariya essula ey'omwenda 14. Ngenda nnyo Zabuli essula ey'omusanvu 13. Zabuli 18:14. Naye bw'otukawo oluganda ng'olina akadde soma Zabuli yonna. Bw'oba osaba osobola okugyayo olunyiriri olwo n'olusabiramu n'ogamba Mukama kino kye wayogera janjangu okujja gye okundokola onnyambe. Mukama yeebazibwe. Yobu 3:8-31. Isaaya 4 olulimi olusooka n'olwokutaano. Olubereberye 3:14-15. Awo omusota we gwakemerabe naye olina okusaba ng'otegeeza nti Yesu yabetenta omusota guno ku musaalaba yakuwangula. Naawe ekuwangula kisibu gwe naawe okuwangula mu linnya ly'ani? Amiina. Mukama yeebazibwe. Abasabwe olusi nange neekanga bwentyo bwenjogedde simanyi lwaki. Mukama yeebazibwe. Isaaya 3:7 olunyiriri olwasatu. Zekariya 5 olunyiriri olw'okuna. Kale mwimuke tusabe essaala esembayo. Mukama yeebazibwe. Musabe Omwoyo Mutukuvu abasomesa ebintu ebyo mujje. Chama ewalamu obolyange zyegereza kuingiza ona byonna byoyagala. Osulula abantu okuva mu nsiko buli muntu ekimusike kabaka wa bakabaka ogolola omukono
Amen.